Abantu batano bafiiridde mu Mbulaga n'abalala 8 batuusibwako ebisago eby'amaanyi mu kabenje ka mmotoka akagudde ku kyalo Yigeyero mu Busoga ku luguudo oluva Yiganga okudda Ettololo. Mmotoka ya taxi ekika kya drone namba UBR 385J yayingiridde lukululana namba UBB 838H nga zombiri zibadde zidda Yiganga. Omwogezi wa poliisi mu Bendobende lya Busoga East Kafayo Mike ategeeza Kyabasa nti emirambo gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro eddene ery'Ebugiri okwekebejjebwa n'abakoseddwa nabo banyiga biwundo. Naye ono wa Kamunyono zakazibwako erinnya lya drone agenza n'agezaako okuyisa kitwera kino ng'atuuse mu lutobazi lwa Igojero. Agezaako okuyisa naye olabye nti tasobola kuyisa kubanga mu maaso wabadde ate emmotoka ndala. Kati n'asalawo awugule akomewo adde mu layini nga bw'abadde avuga. Naye kibadde tekisobokeddwa okukolebwa kubanga abadde ku sipiidi y'amaanyi nnyo bw'asibye era emmotoka esigadde ng'etambula n'ajja atomera kirukululana kino emabega. Era naye driver mwennyini oyo wa drone oyo afiiriddewo ku sport. Kamishona wa Parliament w'ekitibwa Mathias mpuuga nsamba ayolekedde embuga z'amateeka okuwaabira omukulembeze w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'omubaka wa Makindye West Alan Ssewanyana olw'okumulebula n'okumwogerako ebyensimatu nti yalina omukono omukwata n'okuggalira abawagizi ba NUP okuli ne Eddie Mutwe n'abalala abakyaboyanira mu makomera. Olunaku lw'eggulu Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ayogerako eri bannakibiina kya NUP Kavule yagambye nti yakimanyako dda nti ow'ekitiibwa Mpuuga Nsamba yasibisa abaka ba Parliament Alan Ssewanyana n'omugenzi Mohamed Seggirinya yali omubaka wa Parliament wa Kawempe North. Mu nsisinkano y'emu eyo Kyagulanyi ataddeyo omubaka wa Makindye Alan Ssewanyana ku nninga akakasa ebigambo ebyo nti ow'ekitiibwa Mpuuga yabasibisa. Kinajjukirwa nti abaka bombiri omugenzi Mohamed Seggirinya ne Alan Ssewanyana gavumenti yabasiba mu 2021 ne bagulako emisango egy'okutta abantu mu bitundu eby'e Masaka ekyavaako ettemu eryo lyakyaka ennyo mu mwaka ogwo oluvannyuma lw'okulonda kwa bonna okwaliwo mu 2021. Mpuuga bwe yabadde ayogerako eri abamawulire ku Parliament olwaleero alabudde nti yaakooyo okumusiimulirangako ettoomi kagende mu mbuga z'amateeka zibalamule. Lekerawo okwonoona abantu osobole okuyisaawo ebibyo, lekerawo okwonoona banno tekikufuula bulungi kusinga kubanga bukyotandika nze okuntyobola sirowooza nti weeyongeddeko kuba weeyongeddeko maybe weeyongeddeko emyaka naye okutegeera nti tolina kizibu ne banno nja kukutwala mu kkooti tujja kusinkanayo oyambeko kkooti okutegeera kubanga ensonga zino ez'abantu abattibwa zikyali mu kkooti nga bwe weerambye tolina kyomanyiiko ogenda onnyonnyola ekyomanyi kijja tuyamba tutegeere oba byoyogedde babyogedde oli mu mbeera zo nnungi eza bulijjo waliwo ekibadde kikusunda nakyo tukitegeere n'abalala baakuyambyeko. Owekitiibwa Mpuuga yeewunyiza nti omubaka Alan Ssewanyana gwe yalwanirira okuva mu nkomyi ate yazannyiziddwa katemba okumukonjera. Tusaasira famire eyo kubanga na buli kati abaana ba Seggirinya maama we ne famire yonna tebannaba kuva mu kiyongero kyakuviibwako omwana waabwe oyo. Abavumirira Seggirinya bakyali omukama akyabakuumi era enjuba n'omwezi bibalaba. Abatayagala abe mu kkomera kubanga beegwanyiza ekifo kye basanyukira mu kufa kwe nabo tubamanyi. Tusaasira famire eyongere okuguma naye n'abaasiba Seggirinya ne bamulemesa n'okufuna obujjanjabi mu bwangu ensi bamanyi. Essaawa eno abababikkirira basobole okuyisaawo ebyabwe nabo tubalaba. Njala kusaasira ne muto wange ono Ssewanyana namulabye ejjo ng'ateeddwa mu kaguli nga ateeddwako omudumo gw'emmundu. Okusaasira biwayiseemu naye ne nkusaba nti omutwe gwe gusigaze bwe guba nga guliko ekizibu genda bakujjanjabe. Nze ngeeyakulambula emirundi emingi mu kkomera naye yalwana ng'ofuna obujjanjabi obusajja bukulu bwange sibusobola kunvaako okutegeera bye wayitamu naye nja kusaasira busaasizi ng'omusajja wa Kabaka. Mpuuga era mwennyamivu nnyo nti omukulembeze w'ekibiina eky'oludda oluvuganya gavumenti ekisinga obunene mu ggwanga yandibadde akola obutaweera okuteekateeka bannansi okwanganga gavumenti eri mu buyinza okugijjako ate amaanyi gonna agatadde mu kumulwanyisa. Nesikyawenkanya ne mwami Kyagulanyi obutamusaasira namutunuulidde ng'ayogera ne mutunuulira ng'ava ku stage n'empulirwa ekisaasaaza eky'amaanyi gy'ali. Nsaba abamwetoolodde abakyasobola okwogera naye mumuyambi kubanga bw'anaasingako awo tuyinza omufiirwa. Simanyi kimuliko naye ekyobuga ndyetaaga obuyambi buli muntu akiraba. Bwe buba bulwadde ajjanjabwe. Bwe kiba kizibu kitera nga kyekimutawaanya tukitegeera ayambibwe. N'olwekyo si kyabwenkanya omwana wa Buganda ono tugendako nga tumulaba.
Ebiongo bitadde ku bbali abakulembeze b'ekibiina kya National Unity Platform nga bakulembeddwamu Pulezidenti waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu balambudde ku bawagizi b'ekibiina abaasibwa mu kkomera e Masaka okuli Edward Ssebuufu amanyiddwa ennyo nga Eddie Mutwe, Akireewo Kivumbi, Gaddafi Mugumya nga bano nno baakwatibwa ku misango egigambibwa egy'okukuba bannamawulire ku mukolo ogumu ogwali e Masaka. Abantu 8 be bakkiriziddwa okukyalira abasibe abo oba okubatuukirira okubadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi, David Lewis Lubongo asaabawandiisi w'ekibiina, famire ya Eddie Mutwe n'abalala. Robert Kyagulanyi Ssentamu oluvannyuma ayogeddeko eri abamawulire n'agamba nti weewaawo abamu bali mu mbeera mbi, abamu tebali mu mbeera mbi nnyo, naye ye Eddie Mutwe embeera eyungula ezziga. Eddie ndowooza n'abibannyonnyola kyensinga okwagala okubasaba nti buli omu akole kyasobola okulaba nga muganda waffe tafiira mu kkomera, kuba singa abatafunye bujjanjabi tuli beeraliikirivu nti ayinza obutasumatuka. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakukyusibwako Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta, ennyumba ya kyama, basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City, essimu 0704 80 1905. Buli muntu alina omudaala mu katale kimukakatako okubeera omuyonjo ate ennyo nga munnamateeka Dr. Kagezi Kasozi Nathan bw'annyonnyola. Era buli muntu akolera ku mudaala ogwo etteeka likuteekako amaanyi tolina okukuuma omudaala gwo nga muyonjo, era kasita olemererwa okukuuma omudaala gwo n'amasowaani g'oliirako emmere nga mayonjo, etteeka liwa obuyinza akulira akatale ako okugoba mu katale ako n'omudaala gwo ne baguwa omuntu omulala. Omutawaana gugudde ku luguudo lw'Essalaama nga wakayisa ewakuleekaana mu kibuga Kampala. Omwalo ogubadde gukyakolebwa ogutambuza amazzi ku luguudo olwo bwe gubomose omu ku bakozi abadde baweereza ku mulimu guno kiteeberezebwa nti afudde. Omutawaana gwaguddewo mu kiro ekyakeeseza leero era omu ku beerabiddeko n'agaabwe Luba Lwanga Charles, Speaker wa Gombolayi Makindye, ategeeza nti bakontrakita abaapatana omulimu ogwo bayanguyiridde okweka omulambo gw'omuvubuka ateebereza okuba nti afudde n'abatuuze ne babalemesa okuba ebifaananyi. Ku Salama Road bali mu kukola luguudo neera omu afudde, mitayimbwa gye batuddeko, naye in the process balina bwe badusizaawo ku kiriniki bo ba contractor ne bagezaako okulemesa abantu abadde bagezaako kudda okubadduukirira n'okwata ebifaananyi. Naye kaakati nga sipiika mbadde nkyalondoola kulaba abaana baawa babeera luddawa. Ono nno obuzibu butadde ku bakontrakita baateekawo embeera etesanyusa gye bakuumamu bakozi nga bali ku mulimu, kubanga kino si kyekikanga bwe kisuusa okubeerawo ku bakozi abakola oluguudo olwo n'abatuuze b'e Makindye. Naye ate kino era nayitawo kemabegako abantu ne bakontrakita ne mbagamba safety kikulu nnyo, naye bakyagaanye okufaayo katufunye incident endala tipa bana abantu bafaayo ku safety. Naye waliwo contract eyaweereddwa ali ku Soweto Road n'agambye bakontrakita safety kikulu nnyo. Wabula bakampuni ekola oluguudo olwo babadde tebannafunibwa okunnyonnyola bwe gubadde. Ebyo nga biri bitya abavubuka abalina akawuka ka mukenenya abeegattira mu kibiina ki HIV Survivors Uganda beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda olw'okuba obubaka obubazaamu amaanyi n'okubakubirizanga okumira eddagala. Bano basinzidde mu lusiisira lw'ebyobulamu luyindira mu ssaza Kyaddondo ku kisaawe wankulukuko oluteekeddwa ekitongole kya Kabaka Foundation ne bagamba nti bwe bawulira obubaka bw'amasomogi ku kulwanyisa akawuka ka mukenenya kibazaamu amaanyi era ne banywerera ku mateeka. Amanya gange bampita Safina Kabachwamba, nkola na Hisi Uganda, mpangala n'akawuka ka siriimu, mbaze emyaka 10, emyaka 8 ngemaze ku ddagala. Twebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka kulwa okukwata omumuli ogulwanyisa akawuka ka siriimu. Twazeeko naye waffe ku Wankulukuku okukola naye Ssaabasajja omumuli gwe yatandikako ogw'okulwanyisa akawuka ka siriimu. Omumyuka asooka omwami wa Kabaka atwala essaza Kyaddondo Dr. Fiona Kalinda Nakalinda asinzidde mu lusiisira luno n'asaba abalwadde okugoberera amagezi n'ebiragiro byonna
ebibaweebwa abasawo era ebikyabaweebwa mu lusiisira luno. Era mbakuutira tugezeeko nnyo okulya mu kiseera ate twewala okulya ebintu ebisiike ennyo n'ebinzaali ebingi ennyo n'ebintu ebireeta stress, ebintu ebisobola okuleeta ulcers n'endwadde ez'entunnunsi pressure. Bangi nnyo abazzi abasinga nga tebamanyi nti balina obulwadde bwa pressure. Mbakuutira bannakyaddondo mubeere nga mwekebeza ng'emmotoka bwe tuzitwala ku saavisi nga tezinnalwala naffe we tulina okubeera. Obulamu bwe bugagga kutusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi gw'okuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Tom Senkungu atunnyonnyola akawuka akavaako omuntu okufuna omusujja gw'omubyenda. Kakati no obuwuka buno butera okufunibwa abantu nga balidde emmere oba okunywa amazzi nga gali contaminated oba nga galimu empitambi ey'omuntu eyalina obulwadde bwe bumu. Abamu bakozesa amazzi amakyafu agatali mayonjo okwoza ebibala ebyo ate oluusi ne babirya. Mwe muli ne bino ebintu ebimu abamu be bayita nga kacumbaali bye baliira ku nnyama enkalirire. Ebintu ebyo bitera okubeera nga biri contaminated bikuteeka okufuna omukisa munene nnyo ogulwala obulwadde bwa typhoid. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Gaaluleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Saako pikipiki Honda 125 ne 1010 SC nkola ya mu Japan. Empya tuku ogifuna ku kibanja mpola erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Bogerere erangiridde Michael Skills Luchamuzi ng'omutendesi omujja wa ttiimu y'essaza eryo mu kweteekerateekera empaka z'amasaza ez'omupiira ogw'ebigere ez'omwaka guno 2026. Michael Skills Luchamuzi ku mulimu gw'okutendeka Bugerere azze mbigere bya Yusuf Kinene eyatendeka Bugerere season ewedde ya 2024 era Bugerere mu mwaka ogwo teyasomoka mutendera gwa bibinja. Michael Skills Luchamuzi guno ogenda kuba mulundi gwakubiri atendeka empaka z'amasaza yasooka kutendeka Buddu mu 2022 era yagituusa ku finaali naye Gomba n'ebatwalako ekikopo. Ono era ajjukirwa nnyo okuyamba club ya NEC okusuumusibwa okujja mu liigi y'ababinywere ya Uganda Premier League. Mu kutendeka Bugerere agenda kumyukibwa Sadiq Sempigi omutendesi wa Ondu Paraka eyafufa Big League. Empaka z'amasaza ga Buganda ez'omwaka guno zisuubirwa okutandika ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omukaaga nga Buddu be bannantamego b'empaka ezaasembayo mu 2024.